Manya ham, not saso kana kola connection with Chameleon. Samanya nti Muganda wekuba twemanyanga kyakola ku Lumu Street kukalimu kanga kasooka nange nali ku Lumu Street awo ng'akola masimu ng'akola mu internet cafe ng'akozesa nnyo cafe yafaawo twalitukolera engeri gye twali nga tuli so much interested in gadgets biki nga era yemboozi etugatta hard drive floppy and kati mu mwezi okuba muli bato temuzijjukira zip drives kozi njukira ya downloadinganga nnyo software gwekozesa okukola amasimu awo wetwemanyira then ate ne twesanga I later on find out nga Muganda wa Chameleon naye nga abadde musajja rofit nnyo n'ebiseera we oluusi wengenda e Boston kikowamuko it's so sad but that's life. We shall continue to celebrate him era twongera okugumya family ye abaana be mukama mumuze nnyo n'okusukka muyabeeranga okuwulisa street awo naye nga manyi Muganda wa Chameleon naye nga enjawulo ebaawula nti omu nga mukakkamu nnyo omulala nga tanyigirwa mu ttooke naye nga mufulayi sobola okusanga olugya essimu yo n'agamba yali atunda masimu naga kale gwe essimu tekusaana singa kati nkuwe kusaana n'omugazi saze na sente za simu leetayo sente z'olinawo ompe eno tutoopinge ofune essimu nnungi naye nga alina byakunnyonnyola mune ogenda okulanga akutoopinze naye nga essimu ze bw'ajja kituufu zaabanga genuine. Ekyokubiri mbadde simanyi nnyo ng'omuyimbi naye ng'alina ideas z'okuyimba nazoga kale olulimba lw'okubiri singa okola kino nakino okimanyi promotion yalibadde nnungi oba olumu twagendanga nnyo kulisoni awo olumu olina show gy'olanga naga singa okola kano nakano kali attention y'abantu so abadde nga ne ideas. Sinti abayimbi tebaagala kuziika abamu babeera busy abamu bali wala abamu tebalina transport abamu tebalina motoka ebintu ntuwe ebyo so asobodde okujja yasobola okujja atazze nga omanyi nti it's a music family ya first manager wa Chameleon namuwagira na supporting okusooka awo so kyemanyi abadde very strong pillar in music industry. Chameleon inspiring abayimbi bangi so that is the background.